Nze Damba Eric omulungi ndaba wano ku munno nga bw'osobola okulaba ndi wano eno ku kkooti ey'e Nabweru era nga ekituleese wano eno si kirala wabula tukomyewo musango gwa Bobby Young ogwamuwaabirwa. Bobby Young akomawo okuva e Luzira leero lwazibwa mu kkooti. Ne omusango guno gwe gumu ne muganda waffe Density yayitibwa era ku fayiro eno era nga olunaku lwa leero bombi bagenda simbibwa mu maaso g'omulamuzi balabe ky'anaasalawo oba bawa bail oba bagenda e Luzira. Era essaawa zino eno nga bw'osobola okulaba omulungi aba people power bazze wano eno mu bungi okulaba nga abaana bano eno basobola okweyimirirwa n'okulaba nga basobola okugibwawo wano eno mu bulungi kuba nga bw'osobola okulaba kkooti yonna yonna aba people power ekubyeko buggula era nga bazze mu bungi nnyo okulaga solidarity nti no bali bumu. Ndakolera wano wabaki ogenza ogenda kukolera wano Yes, aude uno katwogereko n'omukyala Jeno Nusufa akulira amagye g'abakyala ag'oku ttaka n'ag'omu bbanga. Ajeno mukola ki wano eno olwaleero ng'aba people power? Muna aba people power tulina ensonga enkulu nti omulwanyi munaffe amaze kumpi ennaku 23 nga taliiwo ng'ali mu Luzira ng'ali mu nkomyo ng'ali mu SFC ng'ali ki naye olwaleero ensonga lwaki tuli wano nti tuzze kumweyimirira. Njagala okwebaza abantu mwenna abasobodde okujja at least kooti ebadde ejjudde. Bino ebintu mubirabanga ebyokusaaga gwasigaddeeyo n'ogaana okujja okubeererawo abaana bano enkya bajja kukwata gwe ate naawe otwetaage mu kkooti nga tuli bangi so tulina okubeererawo basibe bannaffe kubanga nange enkya bagenda kunkwata n'olwebyo basobola okunkwata naye nsanyuka nnyo okulaba nga tanaapu nene nnyo. Njagala okwebaza ab'amawulire mmwe naddala TV yammwe eno mutubeereddewo nnyo ba Map Media mwena n'abalala mwebale nnyo. Njagala okubebaza nti ekintu kino mukitadde ku mutindo kubanga buli lwe mutasirikira mawulire gano ne mugatambuza naffe tufunamu amaanyi. Nsaba Mukama Katonda ayongere TV zammwe amaanyi nammwe abakozi abongere binene nnyo. Jeno so tubulira katono ku bibadde mu kkooti. Ebibadde mu kkooti bakkiriza omweyimirira n'akakadde kamukamu akatali kabuliwo kuba babadde babiri. Leero tebatusabye ssente batugambye ezitakola ki ezitali zaabuliwo naye era ne babaga nti ezaabuliwo tubadde twazze nazo nga tuli beetegefu kola ki okuzisasula ne baligambye obukadde 2. Eno sitwago tetugirimu kusaga ffe twasalawo tugenda kunoonya ssente okulaba nga tweyimirira abantu baffe okulaba nga tubeeyimirira. Naye leero njagala okubagumya nti Museveni okutusiba ye tagenda kulekeraawo agenda tusiba mpaka naye tetugwamu maanyi tetulina kugwamu maanyi. Mbeegayiridde tujje tuyimirirewo abaana abantu tubabeererewo. Njagala okubakakasa nti Museveni tagenda kulekeraawo kutusiba ye tagenda lekeraawo kututta naye tulina kugumya mutwe kubanga ekintu kye twakwata kinene nnyo abasajja badde mu buyinza emyaka 35 gwalowooza eyo ng'olowooza nti okujja Museveni mu buyinza kigenda kuba kyangu nnyo. Si kyangu so tulina kusiba engato ne zinywera abakyala ne muguma ebyokukaba ne mubiteeka ku bbali bwe bakwata bbaawo ebyokukaba biteeke ku bbali omuleetere emmere omanye nti eno struggle tulina ogyeyimbira. Ba Museveni bagenda mu nsiko ne batta abantu ne balwana n'emmundu. Ffe yaffe egenda kuba ya street fight ya bigambo ya kumubuulira nti kyokufuzeko kimala mutubbye ekimala kimala. Jeno nkusaba owe bakyala banna abali eyo obubaka obusembayo basiibuleko. Mwe abakyala abali eyo nga muganya okujja okwambala olutalo luno mulowooza lwa Bobby Wine oswadde kuba ffe abakyala ffe tusinga okunyigirizibwa ennyo embeera embi. Ffe tuzaalira malwaliro amabi ne tufa. Abaana baffe tebalina bujjanjabi bw'omuzaala okumujjanjaba lutalo. Kakati bwe tugaa nti Mwami Museveni adobonkanye eggwanga lino tokyasobola kujjanjaba mwana tokyasobola kuzaala bulungi
tugamba vaayo gwe omukyala nakazadde wegwanga yenna ndaba ffe tuli bino mbuno tunyumira kwemulisa nedda ffe Uganda etuluma nze nnuma yantuuka wano okitegeera ndi munyiivu nnyo olw'ensonga Museveni gwanga lyalitambuzaamu kati gwaliyo ng'ogamba weebaka kutulo olw'okuba okyasobola okugula akazigo n'oweeyeruza ng'olowooza oli mirembe lindako lwe banaakutwala emulago ne bakusala ekiso nga tebalina naddagala ligenda kukutunga wojja okukakasa nti no Museveni embeera agikoze eki agibootaanyizza. Tanzania jana awudde bunene era tufunye n'omwami ono abaddewo nnyo misango gy'abaana baneeno era nga buli musango agezaako okulaba nga abaawo era essaazi neno katwogereko naye atubuulire endowooza ye ku misango gino gye bafuna abavubuka be Power Kulusegirinya nsanyusa okulaba. Nange nsanyuse nnyo okubanga mujja ne mubeerawo okulanga mubaako eddoboozi lye mutuuse eri eggwanga because mwe mutabaawo ate singa embeera gye tulimu sinnangu n'olwekyo yembeera eriwo naye kyenjagala okutegeeza nti ndi musanyufu nga Segirinya ne ttiimu yonna ey'abanna People Power bali wano bonna bali happy oluvannyuma lw'okubeera nga Bobby Young ayimbuddwa. Bobby Young tabadde mu mbeera nnungi abadde mu mbeera embi ennyo era tubadde tukaaba nga tugamba ti mu mutuufu omulamuzi lwaki luli yagaana okuwa Bobby Young beyiro ku mbeera Bobby Young gye yalimu naye olwaira amutunuulidde ng'ali wiiki nnyo n'agamba nti kamute era Bobby Young kati ali free kati kyetugenda okukola bwe tuva wano tumutwale mu ddwaliro abenga asobola okujjanjabibwa. Kino nno kyatukola yakituteekamu ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atusomesa nnyo kye bayita solidarity okubeera ne bannaffe singa baba mbuzibu tetubeera ne bannaffe mu ssanyu wokka tubeera ne bannaffe ne mu nnaku yensonga lwaki olengera nga People Power yonna eweddeyo ku just Bobby Young yonna People Power eweddeyo yonna eri wano kitegeeza kitegeeza obumu n'olwekyo tujja genda maaso n'okulwanira obwenkanya tetujja kuzikiza tukimanyi bino ebitukolebwako babikola kututiisatiisa mulaba abagundi ab'Ewembule wano we bali bazze tutegeeza kigendererwa kyabwe kibaleesa aba Flying Squad naye tetujja kutya kubanga eggwanga lyaffe ffenna nze Bobby Young manye emisango esatu nga yagiza gye gimuvunaanibwa kisooka kugamba nti Kyagulanyi ye pulezidenti ogwokubiri kugamba nti twebereremu n'ogwokusatu okugamba nti twetaaga enkyukakyuka y'eggwanga Uganda gye emisango esatu egyo ngimanyi nange njijulira ti Bobby Young yagikola egyo gyo njijulira egyo ffenna tugirina era bagamba nti buli eyazza emisango egyo nange Segirinya poliisi kooti eruddewo okunkwata oba poliisi because egyo emisango ffenna tugizza tugamba Kyagulanyi ye pulezidenti tugamba twebereremu tugamba twetaaga enkyukakyuka n'olwekyo tetujja kuzikiza paka ng'eggwanga lyaffe tulinunudde because eggwanga lyaffe ffenna eggwanga si lyabalondemu n'abatulugunya olwaleero nabo bujja kukyenkya nga bazza emabbali ng'ate naffe gavumenti yaffe zze naye ffe tujja kukola bye tubakola ffe batutulugunya olwaleero naye ffe tunajja tujja kuwoolera ggwanga bonna ffe tugamba ti bannayuganda bonna balina okubeera kyenkanyi mu nsi yaabwe n'olwekyo bwe tuva wano tutwala Bobby Young mu ddwaliro abe ng'asobola okujjanjabibwa because embeera gyalimu si nnungi. Nkulu Segirinya mugenda kukola mutya singa abaawo re-arrest? Kaakati abantu bulijjo tebalabanga bukodyo bwange bwe nafuna Amsterdam bwe nafuna Germany singa bagezaako okwagala okukwata ku Bobby Young era wabaawo wano omusirikale yenna ali wano nga bamusindise nti agenda kukwata ku Bobby Young eyamwalula esiiridde alame ekyo tulabula alame because tubalaba bangi nnyo bayigezaako okwetegereza bati bagira bati kooti weba etadde omuntu tewali akkirizibwa kuddamu kumukwata ekyo kiri mu mateeka tewali muntu akkirizibwa kuddamu kukwatibwa ate mu maaso ga kooti n'olwekyo tubasaba abo basindise okubeera nga oba balinga baagala okukola realist beebereremu because naffe tetutudde ate Honorable Kyagulanyi tugamba ti mukomye okubeera nga temwebereramu omusajja bwakuma ku ttama lino tokyusa naddala ddi kubako ekyo yakikyusaamu luli yali atugambye bakuba ku lino ng'okyuse ddala kyovula fulufiga olumu yansalako nankuba nendaaza nessizaayo naye singa fulufiga yannumba mu mulembe guno Honorable Kyagulanyi ng'atugambye oda ekyuse bali bajja mugirawo mu kakutiya akati wabeewo abapoliisi abagezaako okulanga bakola nalinja mulya bunyama era kyankolawo binnyo pulezidenti odo gikola kati ng'ate fulufiga yali yannumba dda naye odo ebakujja kati fulufiga nannumba bali bajja mugirawo mu kakutiya lwe yannumba n'olwekyo abasirikale tubala abagezaako okwagala okukola li arrest bagezaako okwetoloola wano tubategeeza ekintu kimu omuntu waba ateereddwa mu mwesonyiwe mugende mukola ebyammwe naye mmwe era mu mirimu gyonna era mwanoonyawo okukola egyo era nze kyenneewuunya n'otabeera musuubuzi n'otabeera mulimi nera gwe n'olondamu kubeera ng'olinyugunya nze kyenneewuunya mu mirimu gyonna gwe n'olondamu gwakubeera nnyugunya n'olwekyo abo tubalinze era tugenda kubeerawo paka nga muganda waffe Bobby Young tumutuusiza mu ddwaliro teyagenda mukwatako.
banaye kantwala omukisa guno okusima judicial sector at least ku sector zonna institution zonna kanyimirire ku lwa Uganda ne ku lwa change bannayuganda bonna okusima judicial sector banaye tubeebaza nga bwe tusimye judicial sector era we tugenda okusima n'amakomera tebakyunyizaayo baana wabula amagye kati agali wana agakyunya bannayuganda magye ga muwozi SFC UPDF tubeebaza ne police mukyali awo mukozesebwa naye orders muzirekere SFC then ekikiso ky'embuzi kiveeyo tutunulire amagye gamu era ag'omuntu omu so SFC tubategeeza ekintu kimu muli awo ne Bumbega muli awo ne Mr. Museveni fe tugamba twavunziza dde emirandira gyo era mugenda nze ndi mwana wa Mujaasi era nebaza kantwala omukisa guno okusima kitange kitange Captain Deogracius Ziwa okumpaayo okulwanira ensi yange kuba nabo baleete ya Museveni kati yesawa naffe twegatte ne Robert Kyagulanyi tuleete gavumenti eyaffe nebaza ne omukenkufu tamale mirundi abaana be naye nabo yabawaddeyo so tusaba mwenna abakyali eyo abali mu movement simanyi najja ne Museveni musindika abaana bammwe kuba kati eno gavumenti yeegenze kati bakitaffe bakirengedde nti gavumenti yammwe yagenze era yabasala kitaffe gavumenti ya Museveni gye bajja munsiko ne baleeta yabasala kakati lwaki Museveni omubanja ki emyaka 40 takuwadde kyoba okola kwata abaana baweye eri people power baweye eri Robert Kyagulanyi so ne baza Captain Deogracius Ziwa okumpaayo okulwanira eggwanga lyange kuba emyaka kati gye gino era nebaza ne family ya mirundi okubeera nga yalese baganda baffe okubanga kye kiseera kati twegatte bannayuganda ffenna omwavu omumpi ataasome yalwanya ku nsene yayiwa ku musaayi ataaguyiwako ku lw'enseno tuddemu nateera tulwanira eggwanga lyaffe Uganda Ivan Coleta of Uganda our power Robert Kyagulanyi center muffe tukutwala mu State House tugenda kwetika bwetisi aba batanasiba migugu gyabwe tugamba Muwozi Natasha Kinerugaba mwena mukome migugu yanyu mu rugo mu State House tulikuleta Robert Kyagulanyi center mu people power wa power Kyagulanyi center mu alina okulembera Uganda eno kagwake ketonye lwakatona n'ensi yange nzanya sebo yes katogereko n'omukulu ono naye atubulire embeera bwe badde ne azza nnyo amannya kansala Ntale Kalema IGP people power olwaleero embeera eriwo yagezaako kubeera nga batutulugunya ddala abavubuka buli bwe tuvaayo ne tuba nti twasalawo balwana nnyo laba nga batukola ki nga batutulugunya naye teriyo muvubuka mutiitiizi kuba ne buno obulwadde obwazze bwe muwulira obwa coronavirus bwatidde nnyo abavubuka era tebubalya kitegeeza ne bana abayefumba nti nno basobola otulya tebasobola tulya ffe tulina amaanyi buli kintu tukisobola wabula ekisinga otuluma kulaba nti abaana baffe ngaabo babaleeta mu kkooti ate ne babazaayo ebyekisiru ne bajja wano eno nti waliwo obusajja buzze bwagala basalako naye olwaleero ne bwe buba bufa nga naffe weetuli naffe tuduumira abaana tugenda vaawo n'abaana baffe olwaleero Danisite baamuyita akomyewo naye tumweyimiridde wamu ne Bobi Wine era tugenda nabo singa bagezaako okuddamu okubakwata mugenda kukola ki ate awo ffe ababasingawo buli agezaako wano kyayinza okugezaako ffe tulina obukodyo obusukka mu 1,500 tugenda kujjayo bujja kwobwo 1,500 tujjeyo ak'ebisatu 11 bakalabeko kubanga ko tebakalabangako kati ake tuyinza okukozesa wano nga tujjawo abaana era tugenda vaawo nabo twanzanya so obudde buneno katwogereko ne kansala naye atubuulire embeera bwe badde waneno mu kkooti akansala tusanze okubeera nange nsanyusa okubeerako wamu nammwe kansala olunaku lwaleero kye kibaleese wano mwe nga bana people power olunaku lwaleero ffe ngawo tweyama eri abantu first of all amanya nze Sali Isaac Keith kansala atwala ekitundu kino era nga nze nkulira ebbenderebendero lya National Division erya people power ffe twasalawo nti no buli muntu wakuliranga coordinator yabeera avunaanyizibwa ku kitundu ekyo era kati ng'olwaleero kkooti yasalawo nti olwaleero bigenda kuleeta bannaffe wano Danisite bamulabe bamuleese wano nga tuzze okulaba nga tumweyimirira abeere ng'ava mu nkomyo nga bamumanyi nti no omuntu akwagaliza ekkomera akwagaliza kufa n'olwekyo olwaleero tuzze tulabe nga tuteekako enninga kkooti okulaba nga etaba bannaffe era twebaza omulamuzi nti no takoze ne resistance awadde abaana baffe n'abawa bail ne bafuluma wabweru era ffe tuli basanyufu nnyo olwakuba kisinze tuluma nti ate omwana omudonisite azze nga ate alabika nti yakubwa nnyo nnyo
era otuva abantu tugenda mutwala mu ddwaliro ate bamuchecking tulabe ali mu mbeera ki naye nga ffe tuli basanyufu nti at least afunye bail naye ate nga kisinga okwewuunyisa otunulya emisango gye basomera abantu bano bonna aba people power nti olaba emisango gyonna gyonna migete bigezi kuba kati tosobola kuŋŋamba okusooka nti nno baakuba bapoliisi ekitaaliwo ekyokubiri nti yayuza ekipande kya pulezidenti ekya campaign tezinaakutandika nolwekyo ndowooza ebintu byonna bipangibwa tugamba gavumenti nti tubeerewo ne free and fair elections tuba nga tuli mu mbeera za kwetegekera kulonda buli muntu abaddembe okujja okunoonya akalulu nga bwakola ki nga bwayagala kubanga ne President Museveni okuva yamaliza akalulu abadde anoonya akalulu naffe atuleke tube nga tunoonya akalulu tukawangule na mirembe ffe tetwagala nnyo okubeera nga tuli violent twagala kubeera nga eva akalulu tukanoonya mirembe era nga tumanyi gavumenti eddako egenda kubeera nzikakkamu nga era basuubira birungi ennyo ku bukulembeze bwa people power. Yes, so obudde bunene omwe nga bana people power tukimanyi bulungi nti omukulembeze wammwe takkirizibwa kutambula kwebuuza ku bantu ate nga gwe ogambye oli coordinator gwatwala ebbendobendo ly'ennansana ekintu kino mwe nga bacoordinator mukikoze mutya okulanga enjiri ya people power etuuka ku bantu ng'ate president yetakkirizibwa kutambula? Yes, abamu tusanze okukozesa avenues endala nga buli wabeerewo omukolo nga tunakwogera nga tunagenda kusimba kulya mmere tusooka kwogera nti people power president Kyagulanyi ye president addako tusanze n'okukozesa ne platforms nga SMS platforms nazo zikozesa nga era tunyonyola abantu nti munaye president waffe yagaanibwa kutambula tukozesa buli mukutu olaba olina chance tugikozesa otuba tugenza okuziika naye tuwogera kati tusaba nnyo ne ba reverence ab'omizikiti nti bale mutukkirize kubanga ffe baatugana okutambula openly otubanga tuzzeemu masinzizo mutukkirize tubeeko kye tuwogera tubeere nga tutuusa kubanga naffe tulina right olw'okutambula ngaawo tukola kye twagala ng'abakulembeze abalala naye kati nga President Museveni ye alina chance nnene nnyo nti akozesa state resources akozesa buli kimu okulaba nga ye asobola okwetuusa ku kyayagala nolwekyo ffe kye tugenda okusala kyetusazeewo buli muntu afuna message obanga ku WhatsApp giwereze munno wagifuna ku Facebook giwereze munno tulabe nga tusobola okutambuza enjiri eno okulaba nga tutuusa naye nga advantage tulina buli gye tugenda ne batugaga nti people power omuntu addambuzi nti awa power kitegeeza nti n'abantu baatugula dda era nga balinze bulinzi bukulembeze obuddako obwa president waffe Kyagulanyi. Tanzania sebo akanso olunaku lwa leero musango ki ogukuleese wano? Olwaleero tubaddewo ne files za people power nyawa ne nabweru ku kooti emu ku files ezo ye ya Bobby Young ne Dennis City omusango babavunana ogw'okuyuza ekipande kya Museveni n'okugamba nti bainsitinga violence oba nti baakuma omuliro mu bantu. Tusobodde file eyo esooka okweyimirirwa Bobby Young okumusaba okweyimirirwa kooti nekkiriza okweyimirirwa ku miliyoni 2 ezitali za buliwo n'aba beeyimiridde buli omu miliyoni emu etali ya buliwo. Kooti neeragira bakomewo mu kooti nga 23 omwezi ogwokuna 2020 omusango gutandike okuwulirwa. Files endala wabaddewo eya Nasifu mbavuna ne Wamala Umaru era byo bya inciting violence nayo bagiwadde olunaku lwe lumu ebadde yakuwulirwa. Tubaddewo ne file endala eriko Dennis Sitera omwene Moses n'abalala bana nayo file bagiwadde olunaku lwe lumu olw'23 ogwokuna 2020. Tubaddewo era ne file endala era eriko Dennis City n'omuntu omulala omu tibakuba wa poliisi zonna file baziwadde lunaku lumu olw'23 omwezi ogwokuna 2020. Kanso gwe omu ku bantu abafunye omukisa okwogera ne Bobby Young. Bobby Young bw'oyogeddeko naye abadde mu mbeera ki kuba ffe tumulabye mu kkooti yazze ne Kanula nga n'okutambula alaga talina maanyi. Bobby Young nafuna omukisa okumulabirako ddala okuva ddala nga baakamusiba nga 27 omwezi ogwokubiri 2020 nga batulugunyizibwa mu kadukulu ka poliisi nenfuna omukisa omulaba nga bamuleese wano mu kkooti nga bamugye mu safe house nga tali mu mbeera nnungi era nfunye omukisa n'okwogerako naye. Bobby Young ali mu mbeera mbi tasobola kutambula bulungi mwenna nga bemulabye tasobola kubeera nga ayogera bulungi ali mu bulumi bw'amaanyi naye ffe nga bannamateeka twali tusabye bamutuwe afune private doctor ne bagaana ne bagaba bo bagenda mwejjanjabira naye mwenna mulabye embeera gyali mu si ya mulebe so kye tuzzaako tulikomendinga agenda akolebweko medical check up yenna asobole okufuna treatment yegwanidde ebweru w'ekkomera engeri kati gyafulumye. Kanso kati kyekiddako ku misango gino eno abaana bano eno ogenda nga gwe looya waabwe ogenda kukola otya okulaba nga tebatwalibwa mu kkomera?
kakati nga munnamateeka ndiwo okulanira mazima na bwenkanya bwe baleeta fayiro yonna mu kkooti oba ku poliisi nze mba ndina okubeerawo okulaba nti nwanirira omuntu wange so nga munnamateeka mu kkooti tulina kubeerawo buli lwe batuyise tukakase nti obujulizi obuleeteddwa bwa bulimba eri abantu baffe naye era kyetwagala okutegeeza abantu nti fayiro zino ezimu olumu zirina engeri gye tuba tusobola okubeera nga tuzikwasaganya mu bwangu naye olwokuba nti tuba tulina embeera ey'okuba nti tetulina ka funding konna oba kasente olumu enfayiro zino zikalubamu olumu ne zirwawo abaana olumu ne balemera okufuna n'entambula ebatuusa mu kkooti mu biseera ensonga ezifaanana bwezityo naye nga ffe nga bannamateeka tukyaliwo nnyo tugenda kuyimirirawo ku lwabwe paka emisango gino eginaggwa. Yes, council. Bwe tubadde mu kkooti omulamuzi agambye nti banna people power balina omuze gw'okwebulankanya tebabeerawo mu budde nga babaagala mu kkooti ekintu kino gwe nga lawyer waabwe ogenda kukola otya kuba twalabye omulamuzi abawadde bonna last warning era agambye obuliddako agenda kuissuinga warrant of arrest so gwe nga council waabwe ogenda kulaba ng'okola otya okulaba ng'ekintu kino tekiddamu kubaawo abantu babeere nga babaawo mu kkooti. Kwegamba kyetukubiriza bannaffe aba people power okusookera ddala kubeera nti omakinga sure nti obeerawo olunaku lwe bagambye okukomawo ekyokubiri n'oba olina ensonga ekulemesezza communicating nange nga munnamateeka oŋŋambe nti sisobodde kubeera nga nzija lwa nsonga eno mu budde era n'abakweyimirira osobola bagamba ne bajja ne babeerawo ne bannyonnyola kkooti ensonga lwaki tokola ki toliiwo eyo procedure entuufu mu mateeka baleme kubeera nga bakansolingamu okweyimirirwako ate bakuzza eruzira si kirungi kwoza ng'ova luzira oba ng'ova mu kkomera lwakubeera twagala ne judiciary etekinga notice nti abantu baffe bano abamu balemerera okutuuka mu kkooti olumu nga bawambiddwa kubanga environment mwe batambulira ya bunkenke era tutegeezezza nti abantu abamu nga Denisite ne Nasifu balina lwe balemererwa okujja naye nga bawambiddwa nga tubanoonya abalala basibwa mu buddukulu nga tetutegedde so olumu omwana n'abeera nga tasobodde kujja mu kkooti naye ng'ekimuganye si kuba nti tayagala naye nga awambiddwa alina waali banne bonna be batamanyi ne lawyer watasobola kumanya so tusaba n'abalamuzi ensonga eyo bagitunulemu nnyo. Council nkusaba owe obubaka eri abalabi baffe naddala abo banna people power abatannaba kwatibwa oba abatannaba kubeera nnyo mu bintu binene eby'amakomera obawe amagezi engeri gye bayinza okwetangiramu okulaba nga ebintu ebyo tebibatuusukako. Ekisookera ddala ekizibu kye twafuna kati mu Uganda nti si buli gwe bakwata nti abeera yazizza omusango nti basobola okuyoola essaawa yonna either nga bakususpectinze ku musango oba olumu ku nsonga z'ebyobufuzi kubanga ne kati abamu abaana betulina mu kkooti tukimanyi bulungi nti abamu kati nga Bobby nga bamukwata atwaliddemu n'emmere naye olwokubanga ayagala nnyo Kyagulanyi era ng'alaga nti afiira ku people power naye ne bamwambulamu nga ne bakola ki ne bamuyingiza tukimanyi bulungi nti Nasifu yali ayambadde enkoofiira topping eriko akabbaji ka people power bwe yagenda bwayisa okulaba ku Wamala Umaru naye ne bamugatta ku fayiro ne bamuyingiza munda kati okusibibwa n'okukwatibwa kyo tekyewalika kasita obeera ng'oli mu people power naye ffe tubakubiriza kimu nti bo leka babeere nga bamenya amateeka mu musigale nga temuli non-violent temukola fujjo musigale nga mutambulira mu layini y'amateeka mwenga abantu wabula bo babeera abakwatidde mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa ffe tujja kuyimirirawo ku lwammwe tubeere nga tukola ki tubeere nga tulwanira amazima n'obwenkanya. Toyanza nnyo kanso omulungi andaba embeera bwetyo bwe badde ku kkooti abalenzi bano bombi bakkiriziddwa okweyimirirwa nga bw'olabye ku kakadde kamu akatali kabuliwo buli omu no ababiri bano basabiddwa obukadde bubiri obutali bwabuliwo n'aba beeyimiridde ne basabibwa akakadde kamu akatali kabuliwo. Tugenda baffe tukuwa updates zonna ezibaawo ku musango guno eno buli kimu buli story yonna yonna etuukawo ku baana bano tugenda kukola follow up okulaba nga byonna tubikutusaako omulungi andaba wano ku muno munzikirize mbasibulire wano namba Eric gemanya gange badde wano eno ku kkooti e Nabweru mweraba. Look at